Luganda Mukama tumwebaza okuba nti atusobozesezza okujja wano okumusinza n'okumugulumiza. Katwewombeeke tweteeketeeke tusobole okutandika okusinza ku olwaleero. Mukama Katonda omulungi tukwebaza olw'okuba nti otusobozesezza ku mulundi guno ogusookedde ddala okukomawo mu yeekaalu yo nga tubadde tusabira ku mutimbagano naye tukwebaza okuba nti okkakkanyizza obulwadde otusobozesa okukomawo wano. Era tuleeta mu maaso bannaffe abakyali ku mitimbagano nabo tubakubiriza nti Mukama ajja bateekamu omutima omulungi, omutima omugumu ogujja tukomewo tukuŋŋaane. Tusabira bannaffe abayise mu bizibu eby'enjawulo, abalwazizza, abalina abantu ababavuddeko, bonna Mukama tubaleeta mu maaso go. Tuleeta omuddu wo Rev'd Mugerwa agenda okutuliisa ekigambo olwaleero, tumuleeta mu maaso go. Mukama mwoyo wo amukwateko, amuteekemu ebyo byokka ebirungi by'oyagala atutuuseeko. Olwa Yesu Kristo tusabye. Amiina. Katugolokoke tuyimbe oluyimba olusooka. Linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Mutukuvu. Ekisa kibeere gye tuli n'emirembe biva eri Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda Ayinza Byonna ne mu kibiina kyonna eky'omu ggulu okwewaayo eri Katonda
nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe, okusinza kwaffe, okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okwatula ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu bw'okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe. Era tusabe ku lw'abalala ebyo ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire nga tujjukira Katonda ali naffe kaakano. Ffenna awamu, Ayi Kitaffe Ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva mu makubo go ng'endiga bwe zibula, tugoberera nnyo okulowooza n'okwegomba by'emitima gyaffe, tugaana okuwulira amateeka ge amatukuvu, tuleka ebitugwanira okukola era tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye Ayi Mukama, otuddire mu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abaatula okwonna kwabwe, obazza ababoneredde nga bwe wasuubiza abantu bonna ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Kitaffe ow'ekisa ekingi, leero otubeere ku bwoyo, tutandula leero okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu. Erinnya lyo ettukuvu litenderezebwe. Amiina. Amiina. Mukama Ayinza byonna, ow'ekisa ekingi, abasaasire mmwe, obusonyiwa ebibi byammwe byonna, abaweebanga okulongoosa obulamu bwammwe, abawe ekisa n'essanyu obw'omwoyo omutukuvu. Amiina. Ffenna awamu essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Ffe leero tusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe tusonyiwa abatwonoona, totutwale mu kugemebwa, n'otukole mu bibi, kubanga bwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa biibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mukama, otwasamye emimwa gyaffe. Ayi Mukama, yanguwa okutulokola. Ayi Mukama, ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amiina. Mutendereze Mukama. Erinnya Mukama litendezebwe. Katukakkane mu bifo byaffe tuwulire ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kivudde mu kitabo kya Nekemeya, essuula ey'omusanvu, okutandikira ku lunyiriri olw'73 okutuusa ku ssuula ey'omunaana n'olunyiriri olw'12. Abo bakabona n'Abaleevi n'abaggazi n'abayimbi n'abamu ku bantu n'Abanesiniimu ne Isirayiri yenna ne babeeranga mu bibuga byabwe. Awo omwezi ogw'omusanvu bwe gwatuuka, abaana ba Isirayiri nga bali mu bibuga byabwe. Awo abantu bonna, olwo tugenze ku y'omunaana, awo abantu bonna ne bakuŋŋaana ng'omuntu omu mu kifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi. Ne bagamba Ezera omuwandiisi okuleeta ekitabo eky'amateeka ga Musa Mukama ge yalagira Isirayiri. Ezera kabona n'aleeta amateeka mu maaso g'ekibiina, abasajja era n'abakazi ne bonna abaayinza okuwulira n'okutegeera ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'omusanvu. Awo n'asoma omwo mu maaso g'ekifo ekigazi ekyayolekera omulyango ogw'amazzi okuva enkya mu makya okutuusa ettuntu, abasajja n'abakazi we baali, n'abo abaayinza okutegeera. Abantu bonna ne batega amatu okuwulira ekitabo eky'amateeka. Ezera
omuwandiisi n'ayimirira mu kituuti eky'emiti kye baali bakoledde omulimu ogwo. N'okumuliraana ne wayimirira Matisiya ne Seemu ne Anaya ne Uliya ne Kirukiya ne Maseya, ne ku mukono gwe ogwa ddyo ne ku mukono gwe ogwa kkono Pedaya ne Misayeri ne Mirukiya ne Kasumu ne Kasubadaana, Zakaliya ne Mesulamu. Awo Ezera n'ayanjulira ekitabo mu maaso g'abantu bonna, kubanga yali waggulu w'abantu bonna. Kale bwe yakyanjula, abantu bonna ne bayimirira. Ezera ne yeebaza Mukama Katonda omukulu. Abantu bonna ne baddamu nti amiina, amiina, nga bayimusa emikono gyabwe. Ne bakutama emitwe gyabwe ne basinza Mukama nga bavunnamye mu maaso gaabwe. Era Yesuwa ne Baani ne Serebiya ne Yamini ne Akubu ne Sabasayi ne Kodiya ne Maseya ne Kirita ne Azaliya ne Yozabadi ne Kanani ne Paraya n'Abaleevi ne bategeeza abantu amateeka. Abantu ne bayimirira mu kifo kyabwe ne basoma mu kitabo mu mateeka ga Katonda okuwulikika, ne baleeta amakulu okutegeera, ne bategeera ebyawandiikibwa. Awo Nekemeya, Tirusaana ne Ezera kabona omuwandiisi n'Abaleevi abaayigirizanga abantu ne bagamba abantu bonna nti olunaku luno lutukuvu eri Mukama Katonda wammwe. Temunakuwala so temukaaba maziga, kubanga abantu bonna baakaaba amaziga bwe baawulira ebigambo eby'omu mateeka. Awo n'abagamba nti mweddireyo, mulye amasavu, munywe ebiwoomerevu, muweereze oyo emigabo atategekeddwa kintu, kubanga olunaku luno lutukuvu eri Mukama Katonda waffe. So temunakuwala, kubanga essanyu lya Mukama ge maanyi gammwe. Awo Abaleevi ne basirisa abantu bonna nga boogera nti musirike, kubanga olunaku luno lutukuvu, temunakuwala. Awo abantu bonna ne beddirayo okulya n'okunywa n'okuweereza emigabo n'okusanyuka essanyu lingi, kubanga bategedde ebigambo ebyo babuuliddwa. N'ekitundu kyaffe ekisooka kikomyawo. Tweyanziza nnyo, webale nnyo, webalire ddala. Kati katuwulire Zabbuli. Zabbuli 119 okutandikira ku lunyiriro lw'ekinaana mu 9. Emirembe gyonna, Ayi Mukama, ekigambo kyo kinyweredde mu ggulu. Obwesigwa bwo bubeerera emirembe gyonna. Wanyweza ensi n'ebeererawo. Bikyaliwo leero nga bwe walagira, kubanga ekigambo kyo, kubanga ebintu byonna baddu bo. Singa amateeka go si ge gansanyusa, nandizirikidde bwe nabonyaabonyezebwa. Seerabirenga biragiro byo ennaku zonna, kubanga wazuukira nabyo.
nze ndi muddu wo ondokole kubanga naanoonyanga ebiragiro byo. Ababi bannindiridde okunzikiriza, naye nze naalowoozanga bye walagira. Ndabye ebintu byonna ebituukirira gye kikoma. Ndabye ebintu byonna ebyatuukirira gye bikoma. Naye ekiragiro kyo kigazi nnyo. Ekitiibwa kibe eri Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, ekiri ne kaakano, bwe kiriba emirembe n'emirembe. Amen. Ekitundu kyaffe ekyokubiri kivudde mu Lukka essula 24 okuva ku lunyiriri lwa 25 okutuuka ku lwa 32. Omuzingo gw'empapula 103. Lukka 24 okuva ku lunyiriri lwa 25. Kale ye n'abagamba nti, mmwe abasirusiru, abagayaavu mu mutima okukkiriza byonna bannabbi bye baayogeranga. Tekyagwanira Kristo okubonyaabonyezebwa ebyo alyoke ayingire mu kitiibwa kye? N'asookera ku Musa ne bannabbi bonna, n'abategeeza mu byawandiikibwa ebyamuwandiikibwa ye. Ne basembera kumpi n'embuga gye baali bagenda. Ye n'abanga abayisa okugenda mu maaso. Ne bamuwaliriza nga bagamba nti, tuula naffe, kubanga obudde enjuba egoloobye kaakano. N'ayingira okutuula nabo. Awo olwatuuka, yali atudde nabo ku mmere, n'atoola omugaati, n'agwebaza, n'agumenyamu n'abawa. Amaaso gaabwe ne gazibuka ne bamutegeera. N'abulirawo bo obutamulaba. Ne beebuuzaganya nti, emitima gyaffe tegyabadde nga kyemuka munda yaffe bwe yabadde ayogera naffe ku kkubo? Nga tubikkulira ebyawandiikibwa. Ekitundu kyaffe ekyokubiri. Katugolokoke twatule nzikiriza. Nzikiriza Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, Omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omu yekka Mukama waffe, eyazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, eyali olubuto ku lw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akeema gombe mu bafu, ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu, atudde ku mukono ogwa ddyo wa Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, naye alivaayo okukomawo okusala omusango gw'abalamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'Ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Ayi Mukama, tusabe Mukama atuddiremu. Ayi Mukama, otusaasire. Ayi Mukama, lokola abafuzi baffe. Yambaza abaweereza bo obutuukirivu. Ayi Mukama, lokola abantu bo. Ayi Mukama, otuwe emirembe mu nnaku zaffe.
Ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe so totuggyako mwoyo gw'omutukuvu. Ffenna awamu essaala ey'akawungeezi, ayi Mukama tukwegayirira omusana gwo gwake mu nzikiza yaffe, otukuume n'ekisa kye ekingi, otuggye mu kabi konna ak'ekiro olw'okwagala kw'omwana w'omu yekka omulokozi waffe Yesu Kristo. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwayi Katonda n'okusa ekimo kw'omwoyo omutukuvu beere naffe ffenna emyoyo ekitaggwaawo. Amiina. Katwewombeeke mu maaso ga Mukama twegayirire. Ayi Mukama Katonda kitaffe, Katonda omwana, Katonda omwoyo omutukuvu, tukwebaza olw'akawungeezi ka leero osoose okutukomya Mukama, tukwebaza olw'okutukomyawo mu nnyumba yo. Ekigambo kyo kigamba nti nasanyuka bwe nawulira nti nagenda mu nnyumba ya Mukama wange. Mukama, ffe b'owadde omukisa guno okubanga tuli wano mu nnyumba yo. Mukama, si lwa maanyi gaffe, si lwa magezi gaffe, naye ekisa kyo kye kituleese, kye kituwalula, kye kituwa amaanyi. N'olwa tukwebaza Mukama olw'ekisa kyo ekyo ekitaggwaawo, ekibeerera buli budde. Mukama, ekigambo kyo kigamba nti ekisa kyo kiba kipya buli ku makya. Tujja wano mu maaso go Mukama mu kisa ekyo nga tukwegayirira okubeerawo okubeere wano mu nju yo Mukama wamu naffe, nga bwe wagamba nti baba babiri oba basatu nga bakuŋŋaanye wamu owulira bye basaba era obeera wakati mu bo. Mukama, tukusaba owulire okusaba kwaffe akawungeezi ka leero. Mukama, tukusaba obeere wano we tuli. Tukusaba Mukama otuwe okusaba kwaffe nga bwe twetaaga. Ayi Mukama Katonda kitange, otuwe ekisa kyo, otusonyiwe obutali butukuvu bwaffe. Mukama Katonda, tuli baana, gwe watugamba nti ayi Mukama Katonda watuwa obusikaabo, byonna bakukkiriza watuwa obuyinza okufuuka abaana Yesu. N'olwekyo tujja ng'abaana ewa taata nga tukwegayirira Mukama otutunuulire mu bunafu bwaffe, bwe tukoze ebitasaanidde Mukama, ebitakusanyusa, bye twogedde, bye tulowoozezza ne bye tulemeddwa okukola ng'ate bitusaanidde okukola. Otusonyiwe Mukama, otukwatire ekisa Mukama, otunaaze mu musaayi gw'omwana wa Yesu Kristo era otukkirize. Mukama Katonda, tumanyi nti tetusaanidde, naye olw'ekisa kyo ekingi onoowulira okusaba kwaffe. Tweyongera okusaba Mukama nga tusabira ayi Mukama ekkanisa yo yonna ayi Mukama. Kitange, tutandika n'okusabira ekkanisa yaffe eno ey'Oluganda. Mukama, gwe otumanyi, gwe otutegeera, omanyi bye tusaba nga tetunaba na kubikusaba Mukama. Kitange, watuwa ekifo kino okusabiramu. Mukama, tuyise mu muyaga naye obaddewo naffe. Mukama, tuyise mu COVID obaddewo naffe. Mukama, kyetuva tukusaba ne kaakano n'okutandika leero oyongere ayi Mukama Katonda okuzimba ekkanisa yo. Mukama, ozzeemu amaanyi abaana bo. Mukama, owonye abalina ayi Mukama Katonda okulumizibwa okw'enjawulo, ayi Mukama abalemereddwa, Mukama abalina obunyiikaavu oba abaswaganye. Mukama, tukwegayiridde Kitange, gwe wateekawo ekkanisa eno. Kitange, tukusaba oyongere ogizimba. Tusabira ayi Mukama obuweereza bwonna mu kkanisa ey'Oluganda.
tuwaayo ayi Mukama buli omu akola omulimu gwo Mukama olaba era omanyi Kitange bawe omukisa buli kinoomu tetuyinza kumenya kubanga buli omu alina kyakola ayi Mukama Katonda okuzimba obwakabaka bwe tuleeta ekkanisa yaffe ya St Jude St Aidan Mukama abaweereza bonna okuviira ddala ku musumba waffe Rev'd James ne famire ye yonna tusabira PCC tutwala ffenna tusabira ba wardens tusabira ayi Mukama Katonda parish yonna na buli omu ayingira mu kifo kino Mukama oyongere okubawa omukisa oyongere okubawa amaanyi oyongere okubazimba n'okubaleeta mu kifo kino ayi Mukama tusobole okubeerawo nga tusaba kuba Mukama bwe watabaawo bantu tewabaawo kusaba Kitange tusongera okusabira ayi Mukama dayosisi yaffe yonna okuviira ddala ku bishops Mukama n'abaweereza bonna ab'enjawulo mu busumba bwaffe tusabira obuweereza ayi Mukama buli muntu yenna alina akola omulimu gwo buli gy'ali tusabira obuweereza e Uganda Mukama Katonda ewaliyo omuyaga ogw'amaanyi ewaliyo ayi Mukama Katonda ebivve ebikolebwa ku bantu Mukama tukusaba owe Ekkanisa yo amaanyi okuyimirira okukuuma abantu bo Mukama okubuulira enjiri yo mu mazima ne mu butuufu ne mu maanyi basobole okutaasa obulamu bw'abantu bo Mukama abaana ba Isirayiri baali nga babonaabona e Misiri Kitange tewabaleka baabonaabona mu nsi eyo okumala emyaka 4 naye era wamala n'obaviirayo Mukama tukusaba oviireyo abaana bo e Uganda Mukama oviireyo ensi Uganda olokole abantu bo Mukama oleete emirembe oleete okunyumirwa oleete ekisa kyo Mukama oleete obufuzi obulungi Mukama tusabira ayi Mukama wafuzi abatufuga mu kiseera kino obakwateko ggwe wennyini ayi Mukama n'omukono gwo Mukama tusabira ayi Mukama buli muntu yenna agezaako okulwanirira emirembe n'okuwona mu Uganda Mukama obwongere amaanyi obwongere obukuumi obwongere omukisa gwo Mukama tusaba ayi Mukama Katonda Kitange ensi yonna n'ensi eno gye watubeeramu ayi Mukama gye watuwa Mukama watugamba nti bw'onootutwala nga mu nsi onootuwaawo wetulinnya onootuwaawo Mukama tuli wano Mukama nga tumanyi nti tubeerawo watuwaawo n'olwekyo ensi yaffe tugiteeka mu mikono gyo Mukama tusabira okuviira ddala ku Nnaabakyala Queen wa Bungereza nga yaakafiirwa omwami we Prince Philip Mukama tukusaba omuwa ekisa kyo tusabira palamenti ya Bungereza tusabira ayi Mukama Katonda Prime Minister Boris Johnson na buli muntu yenna ayi Mukama akola okutwala ayi Mukama ensi eno mu maaso obawa amagezi ekiseera kye tulimu kya muyaga ekya COVID bawe ayi Mukama Katonda ekkubo awatali kkubo Mukama tusaba oyongere okubawa amaanyi okuvujjirira n'okuyamba National Health Service NHS Mukama n'abagikolamu bonna ayi Mukama bawe ekisa kyo bawe omukisa ogw'enjawulo kubanga bakolera mu mbeera enzibu ennyo Mukama tusabira ali Mukama buli musawo ali mu masekkati gaffe mu Kkanisa yaffe Mukama Katonda abasawo abo bateeke ku mukono gw'obukuumi mu ngeri y'enjawulo bawe amaanyi Mukama Katonda balabirire bagabirire Mukama Katonda kubanga wagambye Mukama Katonda oweereza bamalayika abo ng'oyita mu bantu be bamalayika batulabiridde mu mbeera enzibu gye tubaddemu Mukama tubakwebaliza tukusaba ayi Mukama oyongere okubakuuma era nate ayi Mukama Katonda twongere okusabira abantu baffe Mukama Katonda abali wano mu Kkanisa n'abataliiwo ng'ayi Mukama bayise mu buli mbeera ebitulugunya enyigiriza ayi Mukama ereeta ayi Mukama okukaaba n'okuyungula amaziga embeera ey'okufiirwa Mukama Katonda tufiiriddwa nnyo mu makkati gaffe Mukama tetukyasobola na kumenya lisiti y'amannya kugimala naye Mukama Katonda abantu bonna batufuddeko obamanya Mukama Katonda Kitange Mukama tuleeta abaviiriddwako abantu abafiiriddwa bannamwandu bamulekwa ab'eŋŋanda n'Ekkanisa yennyini ab'emikwano Kitange tetumanyi ngeri yakuleetamu ensonga eyo gwe wekka gw'osobola okutuuka we tutatuuka awali obulumi awo wennyini Mukama tukusaba otuukewo Mukama Katonda
kiseera kino tumanyi nti mukristaayo munaffe Margaret Walusimbi ayina okunyolwa okw'enjawulo ng'afiiriddwa abantu 3 ab'omuddiringanwa mu kaseera akatono ennyo, asobeddwa nnyo. Mukama tukwegayiridde bwe tetusobola naye gwe buli kimu okisobola. Tukwegayidde Mukama mukyalire, Mukama yogera naye, Mukama mugumye, ayi Mukama mutuukeko mu buli kiseera wawulirira, ayi Mukama kuyongobera kubanga ayi Mukama tewali kijja kukimanyi ate totutwala gy'otujje. Tukusaba omujje mu kifo kyalimu omusembeze kumpi naawe oyongere okumugumya. Mukama Katonda tusaba mu kiseera kino abalwadde abali mu makati gaffe abali mu kkanisa yaffe nga bangi Mukama Katonda abamu tetubamanyi nakubamanya naye gwe bonna obamanyi buli omu waali ng'ali mu kulumizibwa ng'alina ayi Mukama obulumi obutali bwa ngeri y'emu Mukama abamu bwakajja abamu balina obulwadde obuluddewo naye nga gwe Mukama byonna bino tukwegayiridde Kitange ojjanjabe abaana bo Mukama mu makati gaffe tulina Kavuma yeeta mu bulwadde obuzibu ennyo Mukama ne mu kiseera kino tuleeta abaana bo Mukama abalina ebirwadde ebizibu ennyo Mukama abamu batubuulira osobola byonna tubakukwasa Kitange obajjanja oyogere nabo obawonye Kitange okusinga byonna tuleeta akamulezi kaleero tuleeta omusumba waffe Rev'd Stephen Coulson agenda otuliisa ekigambo atuyadde naffe atulabidde Mukama tumukwebaliza era tukusaba Mukama omuyiweko amafuta go oyongere okumuwa amaanyi asobole ng'okubeera naffe buli kiseera nga wabadde akola. Tukusaba ayi Mukama okwate ku baweereza abo bonna akamugezi kaleero era ow'omukisa Mukama ekintu kyonna ekinaga mu maaso nga tubisabye twebaza ntita mu nnyo Yesu Kristo. Mujeri Yesu temulwawo atuje mufe walolero fena tuyito kusembera ayogera muje ye atwagala ye atwagala bolonyi era yajo kutufira fetutuke jali muje abazito weredwa mwena abakoye atwagala bolonyi era yajo kutufira fetutuke jali abantu bona kiyinzika lero kusonyiyirwa ddala Kiriza yatwalibwa Yesu ye atwagala ye atwagala abononyi era yajo kutufira fetutuke jali abantu bona kiyinzika lero
atwagala, ye atwagala abononyi, era yajja okutufirira, ffe tutuuke gy'ali. Era yajja okutufirira, Katusabe nga bwe tuli, Mukama Katonda waffe, tukwegayiride oteeketeeka emitima gyaffe okuwulira ekigambo kyo, bigambo by'ogenda okwogera naffe, kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Amin. Nange Mukama yeebazibwe. Yesu azuukidde nga bwe yagamba. Hallelujah. It's a wonderful thing to greet the Easter greeting. Yesu azuukidde. That real sense of resurrection. And it's wonderful still to be in this season where we can say, Yesu azuukidde, hallelujah. Panange mlamu siza molinia mukama wa Yesu Kristo. Ndozo kama mwanyi, mzee Vampita Stephen Coulson Mugerwa. Nsani senyo okubera wano. Okusingo edala. Nsani senyo okubera Kkanisa on Zoom, not just somewhere in a computer. Greetings to those of you inside the Zoom, inside the computers, the tablets, the phones. It's great to be able to connect with you and to connect with God. But I'm especially giving thanks to God today for the chance to be inside this Ekkanisa, to be back in person, to see real people, to see real human beings. I can't yet hug you or even shake hands properly, but at least we are in connection, and we look forward to seeing those of you who we can still see inside our machines. You are coming out soon. We will meet. Yes, Azuukidde, that sense of resurrection joy is what we find in Luke chapter 24. That story we read. Jesus, when we picked up the story, it begins with Jesus saying something which sounds almost rude, very challenging. He says, Mwe abasiusu. How foolish you are. When somebody calls us foolish, we step back and say, why are you calling me abasiusu? Why are you challenging me that I am foolish? And Jesus says, because you did not read the scriptures. You know, I love this story of the two disciples on the road to Emmaus. Whenever I read it, not just when I am in a Luganda service, but even when I read it in an English service, my mind always goes back to one Easter Sunday in Ndeba. Maybe you know the church of Ndeba in Kampala. One Easter Sunday, I think it was around 1998, I was preaching in the Luganda service, and my Luganda was a bit better than it is now, but I still had the help of a translator. And so I gave some greetings. I started, then the translator, I can remember him very well, Patrick Wakonyi Salongo, came and stood next to me to translate. And so I was speaking a bit in Luganda. When I spoke in Luganda, he spoke in English. When I spoke in English, he spoke in Luganda. And I started to retell the story of these two people on their way to Emmaus. And as I was saying, it was like seeing two people walking down the road. And then I said the two people, when they started walking, were feeling very sad. Bafridwa, they had seen Jesus crucified, and they are puzzled about what is happening. They would have had their heads down. And as I was retelling the story,
And as my friend was retelling the story in translation, we started, instead of standing still, there was no microphone, we started walking down the, and then I got to the point in the story, and then it says, Jesus comes near and walks with them. And there was one other man in the church who sometimes used to help me with the translation, a great friend called Coulson, and he was sitting there. And so I suddenly said, you can translate the words of Jesus. So suddenly there were 3 of us. I was the preacher, and when I said the disciples were saying, we don't know what's happening, this translator would say, to the money, he would explain all that. Then I said, when Jesus says, this one would say, you foolish people. And suddenly we found ourselves in a spontaneous drama. And we found ourselves acting the story, not just reading it, because there were the 3 of us. I hadn't planned it, but it was something I found very moving. I was in the story. I was one of the 2 disciples, but then I was also playing the part of Jesus. This one was Jesus, this was the disciple, and I almost got mixed up. And then you come to the point where it says they go on into the house, and Jesus looks like he's going to keep going. But you know, these 2 disciples, I think they were like the Luganda, because they said, you have to come in. So they say, you have to come in. And they bring him in, as you do in Uganda. The Luganda want you to come into their house to eat something. You have to eat something. You can't say, I am full. You still have to eat something. And so Jesus goes into the house. He takes the bread. He gives thanks. And their eyes are opened. And then he's gone. And so at that point, this translator, Wilson Boshobi, I said, okay, Tula, you can go. Because Jesus has gone from the picture. And we're left. And then I turn to my friend and I say, then the disciples, having gone very slowly with heavy hearts, and we had walked very slowly down to that bit of the church. And by this time, we are at the back, and the whole congregation have had to turn around so they can see what is happening. And then I said, Jesus has disappeared from their sight. And the 2 disciples, they go back to Jerusalem very fast. And my friend had so got into the story, he ran down to the front of the church, and I'm running to keep up with him. And it was a moment of great joy as we got back. And then the rest of the church were obviously the other disciples, because when they come back to Jerusalem, they find the rest, and they come in and they say, guess what? Yesu. And they all say, hallelujah, Yesu, we also have known. And it was a wonderful Easter Sunday, because the sermon I had prepared, the message I prepared, suddenly came alive because we entered into it. We imagined ourselves in the story. I hadn't planned the drama, but it was one of those days where I said, I'm glad that I needed a translator. And in fact, I had 2 translators. And so the congregation could see the 3 of us moving together, reenacting the story of the journey to Emmaus. But you know, this story is an exciting story. It's one of those times where we almost are smiling because we know who the 3rd person is. We know it's Jesus. And these 2 are talking, oh, we don't know where Jesus is. And we say, and it's like we are in on the joke. It's not a joke, it's something wonderful. But we know what's going to happen. And these ones, for some reason, whether they're looking at the ground, whether they are so full of their fear and the heaviness of bereavement that they fail to look at him properly, we don't know why they didn't recognize him. But we know it is Jesus walking with them, because Luke has told us that they are still in their unbelief, their depression, their spiritual blindness. So it's a wonderful story, which, as I said, whenever I hear that story, my mind takes me back to Easter Day, in the church of Ndeba. And I thank God for those 2 friends, Wilson Basobier and Patrick Bakonyi,
Salongo, who helped me in that. But when I think back to this story, I think, as I said, starting with those words, you foolish people, Jesus says to them. Do we find it's quite harsh for Jesus to call them foolish? Why is he calling them foolish? He's saying, you're foolish and you're slow because it's all in here. The scriptures told you what would happen. And if we were in the position of the disciples, as I was in my spontaneous drama, we might scratch our head and say, where does it say in the scriptures that the Messiah would come, would die and rise again? And we don't know what Jesus says exactly, but Luke says he starts with Moses. He goes through the prophets and he explains, look, go through the Old Testament. You won't find the name Jesus in the Old Testament, but you will find so much about Jesus, that he will be born of a virgin, that he'll be born in Bethlehem, that he'll be worshipped by wise men, that he will be the one who suffers. Yes, he'll be the king, but he will be the suffering servant who will be sacrificed. He'll go through pain and agony, even death, and then there will be resurrection. And by the death of God's Messiah, we will have the opportunity to be forgiven and rise to eternal life. And Jesus takes the disciples through a Bible study, through the scriptures. He takes them through the scriptures, then their eyes are opened in the breaking of bread. I want to give you three things just to think about from this conversation. Three very simple things. Every day of our life, we have kabosi, we have conversation. We talk to our family, the people we share our lives with at home or at work. We have conversation on the telephone, on WhatsApp, by Zoom, whatever it may be. We are always in conversation. And I want to say three things. Let Jesus into the conversation. Those two people were walking and Jesus comes near and walks with them. They didn't say, leave us alone. This is a bad time. We have our own problems. We are bereaved. We don't want to talk to a stranger. Just leave us. No, they said, okay, come alongside. It's one of the great verses in the Bible. Sometimes I use it when I'm preaching at a wedding. It says, Jesus came near and walked with them. And the reason I use that at a wedding is because you have people who are being united, blessed by God. And I say, my prayer is for you, as you go out of church, as we see the two of you walking out, let Jesus be the third person who walks with you. Jesus came near. Family life. Does Jesus come into our conversation at work? When we are discussing with people, when we are talking with people, are we able to say, what would Jesus say? What would Jesus say in this conversation? If Jesus was walking with us at this point, would it change the way we talk? Let Jesus into the conversation. Secondly, let the Bible into the conversation. Jesus says to the two disciples, you're foolish and slow because you haven't listened, you haven't read, you haven't taken note of Moses and the prophets. It's all there. It's not something you had to be clever to work out. It's just that you have not been listening, or you've not been reading, you've not been taking in the scriptures. And he goes through Moses and the prophets and shows what they should have understood. Let Jesus into the conversation, but let the scriptures into the conversation. How do we find Bible reading, scripture reading? How do we teach it to our children? How do we let it inform our decisions? Sometimes people say, I'm going to make a decision, it seems to me. It seems wise, it seems common sense. I think I'll do this. Are those decisions we're making in life informed by the scriptures? Are we able to say, okay, it seems here that what God is saying to me makes sense, and this is how I should lead my life?
Let Jesus into the conversation. Let the scriptures into the conversation. The third thing is that wonderful moment when their eyes are open. As I said, they do the Luganda thing. Come on in, eat. You have to take something. We're not going to let this visitor just go without coming in and taking something to eat. And it says that Jesus took bread, gave thanks, and broke it. When I read those words, it reminds us of exactly the words we took bread, broke it, gave thanks. And then he says, this is my body broken for you. In this story in Emmaus, Luke simply says, he took bread, gave thanks, and gave it to them. And it's almost like, maybe that's the connection. We look at him, he's giving us bread. The last time this happened, and it's almost like we can see the penny dropping. Suddenly, the light comes on. Suddenly, it makes sense. What he said on the road from the scriptures, and they recognize him. And they say, when they run back to the other disciples and say, lw'Amazuukira, they tell the disciples how they recognized him in the breaking of bread. They say, when we walked with him on the road, our hearts were burning, we were on fire. But our eyes were opened when we saw him break the bread. And it's very significant, isn't it? It's in the breaking of bread that they see Jesus. One of the things which has been difficult for us in lockdown is not being able to be in church. And we have missed, I think many people have missed sharing Holy Communion. We can study the Bible, we can pray, we can sing at home through Zoom and other things. But it's very hard for me to be able to give bread and wine to people at home. And one of the great things now that the restrictions are being lifted is that we have the possibility to be together physically in the building, and we will be able to resume the joy of sharing the sacrament of Holy Communion. Let Jesus into the conversation, let scripture into the conversation, but let me also say, let worship into the conversation. Holy Communion and worship strengthens us. Now we know, again, there are still some limitations. We're not yet encouraged to allow ourselves to sing. That day will come. At my church this morning in St Mark's, what we did is we had our service inside, but we've got a nice area at the front. And at the end, outside the church, at the end of the service, I said, let's go out. And people gathered outside, and for about 15 minutes, we sang, because the regulations say you're allowed to sing outside. You're not allowed to sing inside at the moment. But we are finding creative ways of worshipping. Soon and very soon, singing will be restored. But even now, it's possible for us to think about sharing in Holy Communion. It's worship which strengthens us. It's worship which can inform our thinking. Let worship into our conversation. Let worship open our eyes. And what I love about the end of the story is that sense of both when they're with Jesus, they're saying, stay with us, don't go. And then he does go, but it's so that he can then be more present with all of them. I love the difference between their walking slowly, kicking the dust on the road, compared to the racing back. And that's what sticks in my mind from that story I told you about in David, the way my friend raced back. I was at the back of the church and he was running forward to say, yes, lw'Amazuukira. And the change which comes about. Easter changes everything for us. Easter gives us hope even in a pandemic. Easter tells us that there is life after death. Why do I believe in life after death? Because Jesus has been there and come back. This Easter, I read a wonderful sentence. Somebody wrote this sentence. He says, the resurrection of Jesus tells us that the worst thing is not the last thing. Just think about that for a moment. The worst thing is not the last thing. What is the worst thing
that has happened to you, or the worst thing that could happen to you. Maybe that's a difficult thing to think through, but to lose somebody really close to us might be the very worst thing we could imagine. But if that worst thing has happened, or were to happen, the resurrection of Jesus tells us that the worst thing is not the last thing, because resurrection is the final word, not the worst thing. The resurrection of Jesus tells us that the work that Jesus has done on the cross is accepted. It is finished, was what Jesus said. Easter tells us that it is finished means it is accomplished, it is paid, not it is finished as in it's all been a waste of time. It is finished, the victory is won. But resurrection of Jesus on Easter Day tells us that there is life after death, and even the worst thing is not the last thing, because there is something even after the worst thing, which is an eternal home in heaven, where there's no more sickness or suffering, no more face masks, no more social distancing, no more bereavement, no more sickness, no more worry. A place where we are with God forever and forever, a place of worship, a place of rest and peace. That is our sure hope. That is our blessed assurance because of Easter. In the passage we had from Nehemiah, we had Ezra, the prophet, the scribe, reading the book of the law. People were convicted by the law, and some of them began to cry, I've fallen short, I've broken this law. And then they're told, stop crying, repentance is good, but actually forgiveness is what you can know. And then in the context of that, we get that wonderful verse, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord will be your strength. And I believe it's Easter joy, resurrection joy, which shall sustain us. It's been wonderful to be with you again today. Let me just simply encourage you as you go into this week, whether you're at home or here in the church, to let Jesus into every conversation. Let the scripture inform our conversation, and let even our worship inform our conversation, our thoughts and our decisions. Yesu azukide angabwe agamba makama abere nambwe. Rev'd Mugerwa tweyanziza nnyo ekigambo ekirungi bwe kityo. Mu kaseera kano tugenda kuwaayo ebirabo. Tusobola okujja mpola mpola ab'esayidi eno mujje, waliwo ekibbo, n'ab'esayidi eno mujje, tuyite wakati nga tuddirayo bwe tuti emabega mu sayidi. Bannaffe abali eka tugenda kuteeka bank details screen bw'oba ng'oyagala kunyiga peesa nga kyekijja okkwanguyira, naye mujjukire nti ekkanisa yeetaaga ebirabo bino okusobola okuddukanya omulimu omulungi. Katuwulire oluyimba oluwaayo ebirabo, n'oluvannyuma bwe lunaggwa tujja kuba tufuna ebirango.
nziramu obalamusa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza abakristaayo mwenna abasobodde okubeerawo mu kkanisa olwaleero, abali eka abatasobodde kubeerawo tubasaasidde nnyo, bamusubiddwa. Tufunyemu ekyenjawulo ekyokuddamu okuwulira nga tuli mu nnyumba ya Mukama era nammwe tubasanga. Omulundi ogujja temulutumirwa mwana. Nja kutandika n'okwebaza ttiimu Yokaana abakulembedde okusaba kwa leero n'enteekateeka yonna mwebaliwe ddala. Nja kwebaza mu ngeri enjawulo Dikoni waffe webala okutukulembera. Twebaza Rev'd Mugerwa. Thank you so much for that beautiful sermon, Rev'd Coulson. Tweyanzizza buli kiseera wobeerawo tufuna ekyenjawulo era twebaza Mukama olw'obusobozi bw'akuwa okuyimiriranga naffe. I'm going to switch to English because we are right now with our presenter tonight, Brenda Samuels, and she's coming in with someone, and they do not speak Luganda. Brenda, just to let you know, this is our Luganda service version of the Church of England. So we do our service in our home language to get closer to God in the way we do understand better. We do have other English services as well. We mix a bit, so we'll be able to deliver your talk in English, and we all understand English, but just feeling at home with God. That's why we switch to Luganda. Reverend James as well does not speak Luganda, but she's getting there. I think he's speaking. So Reverend James, we thank you so much for all you do to make it possible for us to be here and to run the house of God and our parish in that great way you do. Thank you so much. So today I don't have so many notices apart from letting you know we are back in church for the first time today. By the grace of God, we'll be in church every Sunday. We come to pray because we believe God is working to get this COVID away from us. So I encourage people at home to come to church because eventually we'll phase out the mixed mode services. I believe God for that. We will all be back in church. And hopefully next service, which will be led by Team Mako, next month, we will have Holy Communion, hopefully. I think Reverend James had all the plans to have Holy Communion today, but we fell behind a little bit. So we apologize that we haven't done that, but next service, we will have Holy Communion if we have access in the church. Just to say, most welcome to Mr. Kavuma Sebuman Kavuma Tusanyusa Kulako mu Kkanisa omusukulumu waffe. Bwe mba mumanyi, Edgar was very, very ill and he wasn't coming to church for some time, but he's back for the first time today. Tusanyusa nnyo Kavuma Kavuma. Glory to God for you coming to church. And we have a few people who are not well and some bereavements, which, like I said in my intercession, the list just keeps building. Sometimes you feel if you say one, you don't say the other. No, but at this present time, I would just like to mention last week, twazika Daniel Mchibi, yali omukristaayo waffe wano, mba mwenna Omubulizi. Tulanga emabega wali ne baddawo okusa mu Mugerwa. So twamuziika last week. And 2 weeks ago,
Besitimaani waffe embaga yaffe Omwami Daudi Musoke yatufaako, tulina okumusabira mu nnaku z'omwezi 13 omwezi ogujja addeyo Uganda gy'agenda okuziikibwa. Naye twagala okutwala omukisa okusaasira wakati waffe abo nga betwogeddeko abafiiriddwa bangi. Natusalidde mukyala wa Lusimbi yankubira essimu ne njogerako naye kwongera omusabira kubanga okufiirwa okwo kubadde kungi nnyo nnyo. People who are very close to her in a very short time, so we need to keep her in our prayers. Tulina okulonda okw'abakulembeze b'Ekkanisa okujja okubeerawo mu mwezi ogujja ennaku z'omwezi 23. Wajja kubeerawo election of the main PCC, then the Luganda committee which leads our service. The main PCC elections will be in the morning, and we encourage all of you to be here. Hopefully, mwenna muli ku electoral roll. Bwe muba temuli ku electoral roll ejja kubeera nga weeri okujja updatinga. So bw'oba nga tewagendako okyasobola okugendako, kati mwenna mumanyi electoral roll tugyetaaga ebyetaago byaffe ebyenjawulo. Kati tubadde wano okufiirwa okungi bakubuuza parish oba weetaaga Kkanisa eyiye kusapootinga ebintu by'amasomero g'abaana. So tufube tubeereko tujje ne mu church. Ekirala tukola okulongoosa church every Saturday from 8:30 to 12 o'clock. Yesterday twabaddewo wano tulongoosa, Ssaalongo baabaddewo, nange nabaddewo wano ennongoosa munda muno. Twafuna ebizibu by'enjiibwa ezijja nezoonoona entebe zonna. So ne flow yaffe kyetaaga. Naalibadde mbasaba abooluganda mumanyi fuleno bwe yali efaanana ngeri polishi waayo. Twekolemuko tiimu one of these days tujje tukole flow tukizeewo badde ne grounds nazo zikyetaaga clearing. Nekwebaza abatiimu Yokkana baatutegekeddeyo some package, welcome back to church takeaway package. Bonna mufuluma wali buli omu ajja kukwatayo akokulya agende nako. Abali eka tujja baliira poshoni yammwe weeri wano. Bweba tunaakola ddabo mu ngeri yonna tujja gimalawo temutya. Mubeere bagumu nnyo. Ekiseera kino njagala okumaliriza nga nsaba Reverend James ajjatuwa omukisa. After the blessing we shall have the talk from Brenda, and I'll come back here to introduce her and welcome her. But for now, let's have the blessing and we can conclude the service, and then we'll be doing the next part. Thank you very much. Just want to continue to say thank you to Reverend Coulson for such a lovely, lovely message. I could literally see, the two going with Jesus, and that will forever stick in my mind. So thank you very much for that. Just one or two notices before I say the blessing. First of all, it is just to send out the appeal once again, just as Janet has said. One of the things that I'm trying to do is to pray for the gift of the interpretation of tongues. And I think I got something that she was saying there. We are really trying our best to maintain the grounds of the church and to continue making this church as lovely and as beautiful and as clean as you can. And we are really, really appealing that if you can't be able to come and join us every Saturday, starting from 8:30, that will be absolutely lovely, amazing. As you can see, the grounds are not as they were a couple of weeks ago. There's some people who came in here 2 Saturdays, yesterday and the other Saturday, and they did such an amazing work. But we still need more hands to help us with the grounds.
I believe, as Jared said, we'll be able to move in here. So if you can give, even if it's just 30 minutes, 20 minutes, even if it's just coming around, and whatever you can give, that will be absolutely fantastic. So I wish to welcome you for that. The other thing is just as well to say, I believe, as Janet has said, but I'm just really stressing this, is that we have put out a notice for the revision of the electoral roll. So in this, what we do is 3 things. One, if you want to come onto the electoral roll, you have to fill in a form, which I believe shall be sent round to you. If you would want to come off the electoral roll as well, you have to make an application to come off, or if you want to change the details on the electoral roll, the ones that you gave, this is the opportunity to do that. So we have sent out the notice for that. We're hoping to run that work between the 2nd and the 4th of May, after which we shall publish all the names at the back there for everyone to see who is on the electoral roll. Also to say that according to the church laws, it's only those people who are on the electoral roll who actually do have a vote when it comes to the APCM. So if you would want to have one of those, that's an incentive. But also coming on the electoral roll comes along with its own responsibilities, which we shall continue talking. So just wanted to stress those 2 things. Appealing that if you can come on Saturdays at 8:30 to help with the grounds, that's brilliant. And if we are revising the electoral roll. So now may I invite us to stand as I proclaim the blessing to us. The Lord be with you. May the Lord God keep you. May the Lord God bless you. May he cause his face to shine upon you and scatter the darkness from before your path. And the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you now and days without end. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. In the name of Christ. Amen. Thank you very much. Holy muntu yenda awulire ebigambo by'omulokozi w'ensi bonna wonna wonna ati akkiriza alirokoka muye mukino gyendi abakoye ennyo munyoke muwumulenga n'essanyu buli muntu ajjana mazima yekkubo lyaffe ekibalwisa kiki mu kino gyendi abakoye ennyo